Kalo tukwaniriza obulambo gamba kikuba fa abamu badde tuludde okubeerako naawe mu kamera. Ogamba ki? Kulika bebe. Namukulika. Amiina. Abantu kuva bebi wa bwe byaggwa ne batukunuka emigambo. Oba bebi wani. Oba wani. Until today we tukufunye. Nawe kumbuuza wani. Awula bannaye mulemerako benza mitombuuza wani. Tebikwatako. Tebibakwatako. Oyo tata omwana wali bayagala okumanyika. Ye kennyini ajja kuvaayo. Agambe mbu yenze nesina lukusa olwo kugenda nga nkola ki nga mulaalaasa. But you have made him too much private. Are you not proud of him? But I've always been private. I know. Do you know who I've been dating? No? Thank you. I'm that private. How are you, Bo? Oyingira interview abeni soke kubuzeeko? Okay, Mumbe, like Ogando, husband of making the new private. Yeah. Always private. Yeah. Until when? Until I want. I'll never make my private life public. Techiyamba. I don't want sagala mbera nga ntubakulembeza obulambanga obuli private okusinga ate music wange gwemba wa. Jja nkulembeze music wange okusinga my private life. Yes. Njagala nkuzeeko katono wafuna olubuto munaye omuntu omukyala yina alina olubuto asaana kubeera private. Tofuna kusaka okufuna. Tuzeeko mu moment nga kala afunye olubuto. Abayimbi bangi agamba what is next? What came in your mind? Me, I was happy. I was happy because I felt like nali ntuuso chikola. Olaba buno industry tuyimba ne tukola buli kimu but time etuuka nga tochayimba, and then if you're a lonely person you'll be a sad and depressed person. So naye ntuuse etsere okuba mbuno nange ngattibwako omuntu mu bulamu bwange nti ne bwe ndiba ntuuse maaso eyo nga music muvudde because I will not sing forever. I have a life besides music. Nagamba wachimba, if a chance comes, wachisikola chi sirutereka because my dear friend, nkama aso chiko mundu gumunamba nagamba sijja kuddamu kola chi chikuwa wala wachala banja abanoonya abaana nga tebabalina so wachinze mafuna chance eyo nenjisanyiramu na choosing amuno kandutereke kanzale omwana wange kankule n'omwana wange kasanyike n'omwana wange ate nga bwe nkuba endongo wendi mala okukuba endongo mbere n'omwana wange kosalina gy'alaga. I'm very proud of being a mother. I want to get it. I'm the proudest mother, if I could say. Bayimbi bano ki kye bamisinga bagamba omukwano ogwo gw'omisinga bwe bamisinga kuba they are not interested abasinga big person. Sijja kusayirawo sijja kwefulamu ate nze because nazadde kati nze maama asinga okumanyira bamaama okugera bamaama. No, I cannot tell others what to do. Everyone lives their life how they want to. So sijja bagamba kyakola buli omu akole kyayagala. When the time is right, they will do what they want when that time is right. Yes. Mutukulabye ng'okola ebintu byo galina abaana 10. Ekyokubeera maama soko tuzuza experience ya maama katala obuzibu mukoze tuzze wantuze ku mupiira katama experience ya motherhood yekite yasanga tudde wansi nemba nyonyo nakubanga experience eri different nyonyo no jitambula aso ajinyonyola wano mama nga celebu. Okay, katono before muntu ale mpola bannange katokasoke nsiremu ono kasoke motherhood wetandika in the day is I wake up with my baby ne munaza na feedinga achali mwana muto naddawo. So that day is about sleeping and waking up, sleeping and waking up. The sina bingi byenkola right now almost madi nchali mu live nkolayo buli mu butini nyonyo nkwatayo butini. I'm giving my baby a lot of time. Sagala mwana wange abere nga taina love ya mama we. Asa osi bampe banga lokubala bibiri omwana wange. Yeah, that is between you and your baby. No.
bagamba akaaba nnyo ekiro mu munaana. No, God gave me a very beautiful and humble and peaceful son. Teyafuna n'obuuka. Wabuloga otya ggwe? Bagamba babuloga. Nze siri mulogo simanyi. Kale wabuddemu otya? I went to my mother nganzadde, so aba amanyi what to do with the baby, so alayika yabungemera. Engeri gye watu surprising okuzaala omwana mu ngeri eyo tusuubire embaga nti yeddako mu bwangu era surprise. Ebintu byange ebya private life ebikwatagana n'abaana n'omusajja na biki bannaye mubindekere bibeere ku side yange mbeegayiridde. Bwe binaaba nga bizze nga n'omwana we yajja mbuno temwamala kunkaka. Right? Even the man, when the marriage comes, it will come naturally. When it comes, it will come. Tekiba kirowoozo, kiba kizze Mukama aba akikuwadde, kiba kituuse. It's not a thought, it's a real thing. It was there. I was pregnant. Naye sikirowoozaako kyali kituuseewo. Okay, before getting to that, wakati koiro zafuka koiro mbayini. I've never used those things. Ngoli muzito akalo abantu audience asala omugambo negwetoloza nnyo ediriisa. No bambi temusala kigambo. Agamba Febusi edikenzo. Nga bwe nabagambye ebintu ebikwatagana ne private life yange, kukwata ka musajja, kukwata ku mwana, kukwata ku biki ebyo byo tubyesonyiwe. Katono nnyo oluuto lwakukyaya mu ani mu kusinga. Media. Nabakyawa nabavumanga nawe mukimanyi. Mube nasingo kya mu lubuto lwange kyomba mumanya. Yes. Ntono zaali nnyingi kuba media. Obuyembe saabulya. Olwakuwa muzeeki. Saafuna muze. Nali nomo. Nali ordinary person okujjako okuba kyawammwe. Everything else was okay. Actually, I'm back to stage. Only ndikola ku small time. Sikola bingi nnyo kulemerako. Nkola only when I feel like I should. I'm giving my son more time and doing shows zempulira mbwe eyo njagala. Just ayagala. Nga sigikwata. Abantu bagamba oluyimba lwadde lulinga oluwemula. I think olaba Oluganda luno luzibu. Kati sola kuyimba tetunnabiibya. Kiba kiwanvu tekiraiminga tetunnabiibya. Okitegeera? Like tekitula ku vibe, but I meant okubiibya bambi. I meant okunyumirwa. Tebambuuza mwebaseeko, mwazinyeeko. No wala bagende kane banatagenda mu ndongo ne bagende wakane bebaka. So oh God, waki mukyusa oluyimba lwange? Singa verse mubadde ebintu ebinyonyolanga basenga mwandigambe nawe mudde ne mu dance ne mu verses nyimba explaininga kidongo okitegedde. Romodo w'abaana abaana ki? I've always been Karol Kasita. I've always been a role model for very many young kids. Very many young kids. Era kyuso akyewakana. Nina abaana bato bangi abangamba I want to be like you when I grow up. I love you so much. So, ne munsobiza I know I'm someone's role model. So being a mother, okwerekereza kuba omuwala nga tanazaala waliwo abawanjawulo nnyo ne maama biki byogenda okwerekereza musically ng'oli ku stage ng'oli mu mbeera zez'endewo. Wabula simanyi anything that brings money to my table sigenda kireka. Wange maama. Anything ekimpa ssente ku mmeeza yange waka sigenda kireka. Kubanga tuli wano mwenensi tuliwo kukola kulya kunyumirwa. Let's talk about this course of Spice Diana. Okubangambe yakiwundyemu omutwe okusanga nti tuli ku charity. This event? Yes. An event actually nkutte offside. Jamwe nkutte nnyo ntuse late. So akwefula mbu ina change manyiko olunaku olwaleero. Nze late nnyo sinatega ki kigenda maaso ttiimu yange gye bampadde sigiraba. Sibitegeera bigenda tuga nkinsobedde. Sina kye nyinza kwogerako. Sendi asuubirira kuzaala. Naye twalaba nti wali akamala okutuwa wati baby.
Ani abawa baby mwe muri mu family ya Sindi. Ne abantu besiba ku bantu. Bane mwesiba ku bantu. Ani aga muri mu family ya Sindi. Mwe abawotu wa baby. Sindi yo baby ya mu family ye ne bawe. Agenda kweyongera kala tobirimu bino ebintu. Ati kogenda ko we yagambye azaala buli kaseera asobola okulaba nti ekyakimala lumu ekyo. Atulaga kyagambye nze nkimenyeewo nze Sindi era kyagambye kyekyo. Nedda nze toli mu family yange gwe saga wetega mu family. Let me correct the question. Gwe chicho zaako omwana omuntu waddawumu yadde tomwadde family yo. What is next? Amkasoke makuba endongo ndaba ekiddako. Nawe ogenda kukola ng'abalanga otulagako obugere nkyano otulagako obukono. N'obugere ngenda sigenda kudda mu bubalaga. Mwagala fuma mwana wange atabiniimu. Okola ekyo tukwatireko. Sigenda balaga tata wa mwana. Sigenda balaga mwana, sigenda balaga tata we, sigenda balaga kintu kyonna kikwatagana na family yange. Mutwesonyiwe mufune endongo. Sabadda kayimba kapya. Konga temuli kambuzaako. Nako tujja kubanga engejjo akakoze ne gravity. Naye nga yakazaala. Yogera kayimba ko atumaliza Karol Kasita. Yes, mwazinyeko tetunazina. Mwebaseko tuchazika. That's my new song with Gabi Temunvuga. Go on my YouTube channel, check it out, subscribe, love my music, I love you so much. Obugambo obusembayo eri abayimbi aba bati okuzaala. Lwaki nze abagambo obugambo obusembayo? Ndeka.